Yes, Fadi TV yojimbaniriza akadde kano muli mutya mwenna mwena abagifollowinga namwe abagyekuumira ku mwasibye mutya bannange muli mutya subscribing onyige kade followinga Fadi Yugi News kosane Fadi TV yoji KB TV yoji kosane RTV Uganda na ozina YouTube channel zangu na kwa group Pastor Rose Bugingo yabadde ku Bulange abadde agenze kubanga sinkana Katikkiro wa Buganda era munange bamwaniriza mbitiibwa kosane Jennifer full figure olunaku olw'eggulo munne bayaniriziddwa mu bitiibwa newankubadde abasinga baali bagamba Katikkiro tabakkiriza kuba nti nabakyaza wabula nabagamba nti okusala biseesinga kubeera eri Katikkiro wa Buganda okubagaana oba okubakkiriza naye nga byebyo byavuddeyo ku sayidi eyo naye nga ajjukira ku Sunday service ewedde Pastor Rose Bugingo yabaana na confirminga n'agamba nti ekkanisa eya Pentagon Siyakuzimbibwa kati ensimbi bayina ntono abasajja batandise okuba nga bagizimba beetaga 30% kakati ate waliwo agatambula ngalaga nti Pastor Bugingo yalibomba mbona yalekera mu ggwanga erya America kuba abasinga bagamba nti endiga zani mufukira akayinja mu ngato olwisonga nti endiga ezisinga zibadde zirowooza nti ensimbi ze zisonda ti Pastor Bugingo ayinako kyayinawo naye nga atejjukira waliwo amawulire agatambula agalaga nti yagula ekizimbe mu bitundu by'e Nansana kumpi ne Kenjo supermarket abantu nga mumanyi Nansana Nansana wali ku Oyima Road ku masitoo waawo bagamba mbu ayinayo ekizimbe yakigula akawumbi kalamba kakati awo endiga we ziwulira ebyo zigamba esente ze tukuwa tozigulamu bizimbe ziyinza omutabukira jjukira mu America bagamba nti yakulayo dda ennyumba already ayinayo ennyumba gy'ayinayo already kiba kitegeeza nti we biba bitabuse aba asobola okubomba waliwo information etambulira aga nti ono yafunyize ne passport baabiteeseteese dda passport ye ne Suzan Makula nti essaawa yonna baalibomba ne boolekera mu ggwanga erya America tina kubanga kikonfamingibwa naye nga omanyi naawe ewali omukka tewabula muliro gye binaggwera onaawulira kuba essaawa zino endiga nnyinza nti okubanga zidimandinga kyaki basaba kyaki zigamba twagala kyaki naye nga tejjukira yavudde n'akola ki n'abagamba nti bannange esente ze balinawo ne 30% tewera ensimbi empitirivu ziri mu buwumbirabuwumbi bwa ssente Pentagon egenda kulya ssente era Pastor Bugingo nzabanga ajja okugivaako obuve nze mbabuuliridde wano tagana bajjamu ssente zaagala kuzimba Pentagon ng'owedde z'abajjamu zennyini ate azigulamu mmotoka na bizimbe era endiga zirina kubivaako obuvi ekyamazima babiveeko buvi ng'olaba ne tenti z'abalimu oggula kubanga essaawa zino tenti zaakaddiwa wiiki ewedde wiiki egitoka ku bembega ng'ovudde ku eno eyakayita Pastor Bugingo ava n'agamba nti ayagala kubanga agula tenti bagule tenti wensonga tenti zaayulika byakomaawo essaawa zino njukira sizoni ya nkuba enkuba wetonya ezimu ezikuba tenti zaayulika zirimu ebituli omusana ebiseese nga sizoni ya musana abamu ezimu ezigwerako endiga kakati awo n'awulira naye nga Pastor Bugingo kyalina okuba nga yeegendereza zijja kutabuka we zinaamutapukira zijja kutabuka bubi mujja kundabira embirigawo ku Kanani nze mbabuuliridde wano mujja kubanga beeraza okubanga ayogere ezisinga endiga ziyinza okukola ki ziyinza okumubuka ne zigamba ono ali ku ki kyova olaba nze mbagambe temwewuunya nga abombye n'afuluma Uganda n'agera mu ggwanga lya America kuba essaawa zamuli agatambadde nti yafunidde ne passport yafunidde babikozeeko dda byonna agatambulatambula awali omukka tewabula muli kiyinza okukugamba naye ng'ensonga zimu nange ezitambula ezimu ku ezo zitrending akadde kano ku mitimbagano egya social media mwongere okubanga munfollowinga temujja kubanga mwejjusa bagita Fadi TV UG abali e Iraq bagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga n'ekkale ne mbagamba nti ka comment section bwe kali awo ntira obubaka mu ka comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV UG Suzan Makula kwosa n'omusumba Rose Bugingo okugenda mu ggwanga erya America ajjukira mu mwaka oguwedde ogwa 2024 nga gutandika bagamba nti Pastor Bugingo yagula ennyumba ebiseera ebyo amawulire gatwalina ngalaga nti Makula ali lubuto era mbu yali agenda okuba nga azaalira naye ndowooza olubuto lwakola ki nondowooza oba lwavaamu oba telwatambula bulungi tewali amanyi Pastor Bugingo ebizibu byalina bingi essaawa zabanoonya omwana akyabuze erya ddala abasinga batogera bino ku social media bamulowooza teboolyawo katimba
n'ebintu biba bya ddala, bintu biba byalaali, biba siriyasi ebya ddala. Ne bagamba nti awali omukka tewabula muliro, awali omukka tewabula muliro. Naye nga munnange ensonga zizimu kuba zitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media, ensonga za Pentagon. Pentagon ye teriiyo amazima, ensimbi mpitirivu. Bumbi bwa sente simanya nga oba 11 oba 15 Bugingo na budde bwagamba siba nti bawezawo n'obuwumbi 5. Jukira byatagako 30% ye yabuze. Naawe olya gye bijja okuba nga bikomekera, naye nina biyinza biyinza obutaggwa bulungi ku sayidi ya Bugingo. Endiga ziyinza okumwefuulira, Muneebyo ebitambatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Pentagon yafuuse Pentagon ne guno omwaka asubira nti omusingi gunaalabibwako. Kuba Teddy agamba nti bagenda okukwawukana ne Bugingo ng'ensimbi we ziri ezigula ettaka ewanze okuba nga bazimbiwa kyaki eyo. Ensimbi ezo zaddawa? Kubanga Teddy agamba nti bali mu nteekateeka egenda okuba nga eggula ettaka okuzimba ettaka okuba nga bazimba kyaki eyo. Baali mu nteekateeka. Kakati awo esente ezo zaalaga, kubanga Teddy agamba nti esente zaaliwo nga n'ettaka baalirambula. Balina okugenda bakole ki? Balisasule nga Pentagon ejja kujjawo bulungi, kubanga baasooka kupima ne balaba ettaka we litudde bulungi, byonna byakomawo ebyo. Kuba sigamba nti yali abalazeeko nti ono wagenda okuba nga azimba nti oba balaga ettaka pe. Ojja kumpuulirira nno nga zeekyanze. Ani abantu nga beekyanze munnaaye baba abazibu okontrolinga. Bayinza okumuvugira ezzika okukala nondabira endirimba awo, nondabira embirigo. Ate akakana afulumya Uganda, akakana abombi ng'agenze. N'ebyo ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Kyokka nabagamba nti Pastor Bugingo okawukana nti Bugingo kyamukosaamuko olw'ensonga nti endiga ezisinga ezazisonda ensimbi ze zakendeeramu olw'okuba nti yaswaza mukyala we. Abasinga bakola ki? Abasinga bamwekutulako, ennamba esinga bamwekutulako nekola ki? Nejoininga Teddy Bugingo. Abalala ne bakola ki? Aba ne balekerawo kubanga basonda ensimbi. Kyabula ndowooza ensimbi zimutawanyiza nnyo okubanga akola ki? Okubanga aziwera. Ate jjukira ne ze basondawo zennyini ate bazikozesa birala kugula bizimbe, nagula mamotoka, kubanga Pastor Bugingo yajja agula emmotoka empya mwaka oguwerinduzi oba nga gugwa nga gutandika, oba mulumbire okumukuba amasasi mwaka nga gutandika. Yagula emmotoka eri baali bagiwambye ngeri ku kitebe ky'abambega ekibuli. Kati munnange ebyo ebitambulatambula akadde kano, naye nga yo Pentagon mania teri Pentagon. Mbeera bulungi Fadi TV gye mbagala nnyo.